بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tugenda maaso twagambye nti olwaleero Abubakari twammaze eggulo tuli kati era bwe tugenda okutandikako ye Bilaali bunu Rubaha. Oyo ayitibwa omwanzinyi muadhin rasulillah, ye mwanzinyi wa mukama waffe omukulu. Baali babiri naye ng'ono ye mukulu Bilaali bwe tujja okusomako. Okwazina nga esala emaze okulaalikibwa, mukama waffe avudde mu ggulu ku lunaku lwa Meeraji, avuddeyo esala etandise okulaalikibwa. Yayita abasiraamu mu muzikiti n'abagamba nti abaye tukole tutya okoola abantu bajje era bategeere ti ekiseera ky'essaala kituuse. Ne baleeta buli omu ebirowoozo. Omulala yagamba nti tukozese eŋŋoma, tukube eŋŋoma abantu bamanye. N'agaana nti eyo eŋŋoma eriyo bannaffe abagikozesa. Omulala n'aleeta ekirowoozo nti tufuuwe eŋŋombe. N'aga nti nedda, eŋŋombe era erina bannaffe abagikozesa. Omulala n'agamba nti tukume omuliro, bwe banaalaba ng'omuliro gwase nga bamanya nti essaawa y'okusaala etuuse. N'aga nti nedda, Bafalisi be bakozesa omuliro. Abalala n'aleeta nti tukozese nankuusi, kide, kwe tunakuba ekide ng'abantu bamanya nti essaawa etuuse ey'okusaala. Byonna ebyo n'abigaana. N'abagamba nti mbawaddeyo omukisa, buli omu agende alowooze ensonga eyo enkya ku makya, ekiro agirowoozeeko, enkya ku makya ambuulire. Omusajja omu ayitibwa Abdallah bin Zubair aba agamba nti nali neebase ne ndoota ekirooto nga nkutte ekide, naye mba nkikutte nga ngenda ntambula nakyo, nensanga omusajja oyo nga muddu wa Katonda. Nanga nti owange ekide ekyo kitunda. Nemuga nti ye okikozesa ki? Nti ekide kino nkikozesa ngenda kikubakuba abantu bajje okusaala, adu lisala. Qaala, omusajja oyo nanga nti afal adulluka ala ma khairun min dhalik, nsobola okulagirirayo ekisinga ku ekyo? Namugamba nti ye ndagirira. Namugamba nti namuyigiriza Allahu akbar, Allahu akbar ng'okwazina tukumanyi. Omusajja oyo ayitibwa Abdallah bin Zubair bwe yakeera ku makya yadduka misinde n'agenda eri mukama waffe n'amugamba nti mukama wange naloose ekirooto, naye ekirooto nga kigamba weekiti. N'amwaziniramu ng'ebigambo omusajja oyo yabimunywiza. Ye omusajja tiyamanya yo nga yali malayika Jibrilu nga yezze mu kifaananyi ky'omuntu nga yemuloosa. Mukama waffe yaga nti hadha ru'yatu haqqa, ekyo kirooto kya mazima insha Allah ku lw'obuyinza bwa Katonda. Kum, situka oyigirize Bilaal okwaziina okwo, okutuusa Bilaal bwe baafuluma n'amuyigiriza engeri gye yaloose ekirooto ky'okwaziina. Kumtu nenyimirira nenfuluma ebweru nendagirira Bilaal, fajaaltu alqiihi, nembeera nga mubuulira era nga musomesa okutuusa nga naye Bilaal wayaziina. Wahuwa yuazin, yali ayaziina. Fasamiya Omar n'awulira fi baitihi ng'ali mu nnyumba ye. Fakharaja yajiri ridaahu, okutuusa we yajja ng'adduka emisinde, asitudde ne ku kanzu ye ng'ali misinde miyitirivu. Okutuusa we yajja eri mukama waffe n'amugamba nti walladhi ba'athaka bilhaqq, njagala okulayirira nga nkulayirira oyo yakutuma n'amazima, omubaka wa Katonda. Laqad ra'aytu mithlu alladhi ara, omusajja nalabye nange naloosedde ddala kyennyini omusajja oyo kyaloose. Naloose nga mpulira, era we mpulidde nga Bilaal ayaziina, nenga nti ya Rabbi, ekyo kyennyini kye naloose. Mukama waffe yagamba nti falillahi alhamd, okutuusa
Abdullah bin Zaidi n'atandika okuyigiriza Bilal engeri y'okwazina, era awo Bilal we yatandikira okukola omulimu omukulu ogusinga obulungi mu bulamu bwe, ekigambo ky'okwazina. Era Bilal nga sonnaba kumanya bimukwatako ennyo, mu kunyumya kwe yagamba nti njagala obbabuulira mu bulamu bwange bwonna, nga bwe twagambye eggulu nga tusoma nti Abubakar naye yagamba nti mu bulamu bwange bwonna tiwali ngeri gye neeraliikirira okwenkanankana bwe twali mu Ghari Thawr mu mpuku nga tuli ne Mukama waffe, naye nga sitya seeraliikirira bulamu bwange ng'ogubinja gw'abantu gutwetoolodde batunoonya nga olaba omuntu afiirawo ku lw'okubanga baaliko ekirabo, buli omu kyeyeesunga eŋŋamiya 100 atukwatako hayyan amaita, akwatako Muhammad oba mulamu oba mufu. Kakati nga bonna baswakidde, buli omu alowooza nti era muli akimanyi nti 100 ku 100 agenda tukwata. Okweraliikirira okwo kwe neraliikirira sikweraliikirangako mu bulamu bwange. Ne Bilal agamba ti mu bulamu bwange tiwali kye nenyumiriza nakyo kwenkanankana ensonga eno. Musonga ki? Muhimmatun azima, omulimu gwali gw'amaanyi gwe nakola, era ku olwo ngwenyumiriza nagwo. Mukama waffe nga batandise okusenguka bagenze e Makka okugiggulawo. Ekigambo ekyo kyali kikulu nnyo ku ludda lw'Obusiraamu. Mukama waffe baamugoba nga tiyeeyagalidde, n'afuuka omuntu owa wansi anoonya obubudamu, naye Katonda amugambye nti olina kuddayo e Makka, okwagala n'obutaagala. Ensi ate gwe wennyini ofuuke mukama waayo ogifuge, nga gwe weebuuzibwako, gwe nannyini kitiibwa ekya waggulu e Makka. Omulimu ogwo Bilal gwe yakola, we batuuka ku lw'okubanga bayingira e Makka nga bonna amasanyu gabatta beetoolodde Kaaba. We bagyetooloola, Mukama waffe n'alagira Bilal an yu'azzin, linnya dhahri al-Kaaba, waggulu ku Kaaba oyazine yawm al-fath, ku lunaku lwe baggulawo Makka. Hunaka nas, abantu nga omanyi, abantu tebabulamu fitina ku mirimu gyaffe, mu maka gaffe, mu famire zaffe, mafitina gaba gajjudde buli wamu. Bakwatibwa fitina Abawarabu nga Bilal yazina. Abamu ku bo qala, omu yagamba nti abange, ama Muhammad wajada khairun hadha al-ghurab al-aswad mu'adhdhina, Muhammad talabyeyo omuntu mulala yenna n'alonda ekyo kinamuŋŋoona ekiddugavu kyekiba kyazina. Ate Hakam bin al-Asi yagamba nti wallahi inna hadha al-hadath, njagala obbabuulira kino ekituukiddwako oba kyendabyeko kisusse. Awo yewe yakoma. Abu Sufyan yali akasiramuka, yagaana okwogera ekigambo kyonna ng'atya Mukama waffe asobole kiwulira. Hatta fi jamaati min al-Husba, omusajja omu ng'ava mu Husba, yali mu Quraish, yatandika okujeregerera wayhakkiruna sawti Bilal, nga bajerega wulira oyo tamanyi na kwazina. Abu Mahdhura ye yatuuka n'okugamba, yagamba nti abange atusibyeko akasajja akaddugavu akaali kagundi akaali akaddu. Muhammad atusibyeko akasajja, naye nga bonna boogera mpola, tibaagala Mukama waffe awulire. Kale nno mu kiseera ekyo ku lw'okuba yali muvubuka mbulakalevu, Bilal yali awezezza emyaka 16 egy'obukulu. Omulimu ogwo aga nti sigenda gweralira, gwe nakola mu bulamu bwange ogw'okubeera nga nkola ki, njazina ku mukolo ogw'ekitiibwa ennyo ogw'okuggulawo Makka. Bilal erinnya lye lyennyini ye Bilal bin Rubaha al-Habashi, yava mu Ethiopia, musajja muddugavu. Kana maulidu, yazaalibwa nga wayise nga kana Bilal baada hadith al-fil, oluvannyuma lwa hadith al-fil,
oluvannyuma lw'enjovu ezaalumba okumenya Kaaba nga wayiseewo emyaka 3. Bilal ekifaananyi kye kyennyini engeri gye yali afaanana yali musajja muddugavu nnyo nahif nga musajja mutono muwanvu kathiru shahra ng'alina enviiri nnyingi nnyo. Nagenda nendaba omwaka gumu nga ngenze Madiina omusajja ng'ali awo atudde ku kitebe awo ku mulyango naye ng'omanyi ebya shiriki tibigwayo. Omusajja ng'atudde ku kitebe akutte ekiggo, musajja munene nnyo muddugavu nnyo akutte ekiggo naye nga Abawarabu basembera mpolampola ng'akanyega akali awo tokalabanga nga buli ayitawo ofuna omukisa oteekawo omutwe nakuba ekiggo ekyo ku mutwe. Naye nga nembuuza Abawarabu abaali awo tyabaye ono lwaki ti egyo mikisa emagandi mikisa gitya tyanti oyo ayina olulyo ku Biraali negamba nti aba mu lulyo lwa Biraali emyaka 1400 n'okusoba naye ng'oyo akyabalibwa ku lulyo lwa Biraali naye ng'ali awo anyeenya atya omutwe n'akuba ekiggo tekiruma kiggo nga era akoonako ku mutwe naye nga buli ayitawo yeesunga kulwana nno kwennyini buli omu atuukewo wali amukuba ekiggo mu mutwe mbwafuna emikisa. Nabuuza Abawarabu ate nno nga Bawarabu ddala mbabuuza nti oyo akola ki ti agaba mikisa ali ku lulwe lwa Biraali naye nga ensi yonna eri awo kanyego keereere buli omu ayagala bamukubeko naye oyo kyemmanyi nti byali byabulimba mu Allahu alam. Okusiramuka kwa Bilal tujja kwogerako enkya kulwokuba kati essaawa zigenze. Muganda wange Kalule asemberedde okujja mbawayo eddakiika zino 3-4 agala okubuuza ekibuuzo n'akibuuza. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah الذي هدانا للإسلام ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. bakadde bange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuli ku Bilal nga tugenda okumutandika waliwo edduwa yagisomanga nnyo buli kiseera ng'egamba nti Allahumma ya muqallib alqulub wal absar thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallib alqulub wal absar thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Nanyonyola naga nti lwaki njagala nnyo edduwa eyo buli kiseera kulwokuba nawulira nga Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti imaani za mirundi 3. Imaanun yazid wala yankus. Waliwo imaani erinnya obulinnya buli kiseera yotekka. Ne bamubuuza nti yeruwa naga nti eyo imaani y'abannabbi n'ababaka ba Mungu. Naga nti ate wabeerawo imaan la yazid wala yankus wala yankus wala yazid, teyeyongera tekka teyeyongera eri awo wakati emirembe n'ennaku. Ne bamubuuza nti yeruwa n'agamba nti imaani y'abamalayika. Malayika toyinza giraba ng'ate olwaleero imaani erinye ate olweggolese wabula eri mu kigero kimu la yasuuna allaha ma amrahum wa yafaaluuna ma yamuruun. Zikola ebyo byonna Katonda ezeregira tiziyinza kujembera Katonda waazo. Naga nti imaani eyokusatu yazid yeyongera wayankus wayazid yeyongera nekka n'erinnya buli kiseera yatazahza ekyukakyuka. Ne bamubuuza nti yeruwa imaanu albashar ye imaani y'omuntu. Omuntu wabeera muzikiti ng'awulira ebigambo bya Mungu ng'akati wano ku rediyo w'obiwulira imaani erinnya. Naye ati w'ogendako wali n'olaba ebya disco n'olaba ebyamazina n'olaba ebyobuwemu ng'ate otunula nga wenna oggwamu ng'awe imaani ebesse. Ate w'oddayo eka n'osanga basoma Qur'ani ate n'oteekako Qur'an era ebeera awo yatazahza ekyukakyuka buli ddakiika. Naye ye nga buli kiseera tava ku dduwa eyo nti Allahumma ayi Katonda wange ya muqallibal qulub wal absar
thabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Eggulu waliwo yambuuziza ekibuuzo ng'agamba nti Bilal yali akola buddu ng'akola waani? Twagambye nti Abdullah bun Jadaan, naye ng'ebitabo ebisinga obungi era ebikakafu ebisingako okubeera nti bye bisinga okubeera ebituufu byo bigamba nti Ubayy bun Khalaf, era gwe tujja okutwala nti Ubayy bun Khalaf yali omuddu wa Bilal. Tugenda okulaba butya bwe yayingira obusiraamu era atandika atya era yava ku ki. Lamma an ashrakat fi samaa'i Makka dawat al-Islam, olunaku lwe kyeyerula ku ggulu ly'e Makka ekigambo ky'obusiraamu ala yadi Muhammad nga kiyita ku mukono gwa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bun Abdullah mutabani wa Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Samia Umar gwe twasomako wano, Umar omuvubuka oyo mutabani wa Yasir yali atambula wawo fi tariqi ng'ali mu kkubo. Hamsan yatandika okulaba obwama obuyitingana fi daiqin mu kanyigo mahduda ekigere. Kullama yatakarrab, buli yasembereranga abantu aboogera obwama bw'abasemberera sakatu nga basirika. Akhiran ku nkomerero yagoberera omu namugaa nti mukama wange mbadde njagala arjuku nkusaba kwegayiridde ikhbirni, mbuulira kiki ekiri mu Makka. Ndaba ensi ekyusekyuse, ndaba obwama obuyitiŋŋana wotembera eri abantu abo ababoogera nga basirika nga era baawukana. Fi Makka, mu Makka mulimu ensonga eri mu Makka gye sinaba kumanya ate nga nja gimanya era nteekwa gimanya. Akhiran ku nkomerero omusajja oyo yamwisibako n'amugaa nti nkwegayiridde mukama wange mukadde wange mbuulira ekiri mu Makka. Namugaa nti ngenda okugamba ngenda okubuulira onaaka nabaun khatir, muguddemu amawulire ate amalungi ate nga malungi ate gakabi. Ekutumuhu ngenda okugakubuulira naye ekutumuhu gakuume kyama mutabani wange. N'omala osamasamwa n'ebigambo bino manya nti bamaze okutemako ensingo. Ikhbirni shay'an anha, namugaa nti mbulira ebimu ku byo. Yamugamba nti yuqal, kigambibwa anna hadha ddin, nti waliwo eddiini empya ereeteddwa omusajja ayitibwa Muhammadi. Arafa fima arafa, namanya kwebyo ebiteekwa okumanyibwa ani daawa aljadid, ku ddiini eno empya ereeteddwa. Okutuusa we yaŋŋamba omusajja oyo nti ngenda okubuulira okumanya nze matidde naye sinnaba kutuukayo. Diinun adl, diini ya bwenkanya, musaawiya yenkanyankanya baina nnaasi, wakati w'abantu. Timuli diini eyo okumanya nga nnungi, timulimu buddu. Kullina ffenna twenkanankana maaso ga Katonda wa hurriya, era tulina emirembe, tulina eddembe. Malat nafsahu, omuvubuka ono Ammar yatandika okwewunziikirira omutima gwe wa mayalan, ne gutandika okwewunziikirira ila hadha ddin, eri eddiini eyo gyawulidde era gyategedde. Bil idaafa, n'okwongera ku ekyo ala dhalika ku ekyo anna hadha ddin, eri eddiini eyo gyeyamugamba omusajja la yaqbal, tekkiriza ibadatul awthan, okusinza ebyo ebibumbe, era tekkiriza wal kufru bil asnam, era ewakanya amasanamu lianna hijara, mayinja genyini agawedde emirimu. La tanfa wala tadur, tigagasa tigayamba, tigalina kigayinza tigawulira, tigalina magezi. La budda an nu'min billah, tuteeka okukkiriza Katonda alyomu alwahid, alyomu laisa lahu walad, tazaala, talina mwana, talina famire, talina kika, talina lulyo, wala shabih, talina kimufaanana. Khaliqu kulla shay, yennanyini kutonda buli kimu kyonna ekiri ku nsi n'ekiri mu ggulu, kyowulira nekyotuwulirangako byonna yabitonda. Omuvubuka ono Ammar agan dakhala fi nafsihi, omutima gwange gwatandika okugondera. Aina huwa, neŋŋamba nti aliriddawa hadha nabbi, oyo nabbi. Adhabu ilayhi, ngende gyali halan kakati, likasma minhu, mere nga mpulira ebigambo ebyo nga mbijja ku ye, ngenda mbiwulira okuva ku ye. Wasaidi lilliqa, natandika okweteekateeka okusinkana mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walisma ilayhi,
n'okuwuliriza ebigambo bye byennyini ng'ali mu maaso ge. Fasaasayahu, n'atandika okutambula olugendo lwe, hatta arafa annahu yajtami, okutuusa lwe yamanya era lwe yabuuliriza ne bamugamba nti alina waakuŋŋaanira n'abasiraamu abapya kalail batono nnyo sirran mu kyama fi daari al arqam, mu nnyumba eyitibwa Arqam bun abi Arqam. Kaana dhalika fi nnahaar, ebyo byonna byaliwo misana. Naye n'agamba ti nemmal olwaleero oba kiki nteeka okusinkana omusajja oyo nabbi Muhammadi. Naye ate wenaddayo eka olwokubanga siyinza kuddayo banga nti byakyama, ate njagala kuyingirayo kiro nga tewali nsi, tewali muntu yenna ndaba. Kati nyina okuddayo eka, wenaddayo eka bajja kumbuuza nti olagawo ekiro, era bajja kuŋŋaana bazadde bange. Naye nteeka okulaba wembeera wenneekukuma wentereerera okutuusa obudde bunaaziba. Era omuvubuka oyo Ammar fantazara, yalinda hatta asadda al-layl, okutuusa obudde lwe baateekako ekizikiza kyalwo. Wa khaffat harakat an-nas, era entambula z'abantu ne zikendeera mu kkubo, fi tarakat, mu makubo gonna. Fakasada ila dar al-arqam, naga nti kakati essaawa etuuse, obudde nga bwe buzibye, tewali andaba. Naye nga nsooba mpolampola oyo omukyala Hamar, naye nga ntambula nga neegendereza, saagala muntu yenna andabe. Agende eri omusajja oyo, mumu nampa ne musanga, mumu nampa ne musisinkana, mumu nampa ne mulabako, mumu nampa n'abeera nga mbuulira ebigambo ebyo. Bwe naabanga binnyingidde, nsaba binnyingire nzikiriza eddiini eyo. Wa inda al-baab, okutuusa bwe yatuukira ddala ku nnyumba eyo Arqam bun Arqam. Naye bwe yasangawo abavubuka shabain, abavubuka babiri, yaarifuhuma haqqa al-maarifa, ng'abamanyi bulungi nnyo, abeera nabo, asaaga nabo, akuze nabo. Wa yushirikaani fi shay, naye ng'ate bakkaanya ku nsonga gy'aliko. Alladhi yatamanna an yakuuna, ng'era ayagala, era alina essuubi, era nga yeegomba ng'ayagala ekintu ekyo kimuyingire. Naye yababuuza n'abagamba, yasangawo abavubuka babiri betugambye ye Bilal gwe tuliko kaakati bun Rubaha al-Habashi, n'asangawo n'owokubiri Abdu Umayya, n'atanga n'owokubiri Suhaibu bun Sanan ar-Rumi. We yabasangawo babiri Bilal bun Rubaha ne Suhaibu bun Sinan ar-Rumi, okutuusa we yababuuza nti abange mukola ki wano? Abaga nti tulina gwe tulinda. Abagamba nti mulina gwe mulinda? Nti ye. Ate gwe? Naga nti nze kambabulira amazima, njagala kuyingira mu nnyumba eyo bambulire nti mulimu omusajja ayitibwa Muhammad, ye nabbi wa Katonda, atandise okubulira eddiini y'Obusiraamu. Ate eddiini eyo muli mpulira nga ennyingidde era njegombye era njikkiriza, naye njagala kutuuka mu maaso ge abeereko ne byannyongeramu ndyoke ndabe ekikikola. Okutuusa be baagamba nti tubadde tukulimba, situlina gwe tulinda, naffe tutidde kulwokubanga ebintu bino byakyama, naye naffe ensonga etuleese wano. Kutuuse Bilali yabagamba nti akati oba yensonga ebaleese tuyingire, ne bayingira. Ofi wujuhihim nadarati al-mu'minin, nga bonna bajjudde amaaso gaabwe, emitima gyabwe, ebirowoozo byabwe, omusaayi gwabwe gutandise okwogera kigambo la ilaha illallah Muhammad rasulullah, as-sadiqin, nga mu mazima gennyini, fi qulubihim, mu mitima gyabwe mahabbatun lil-islam, maze okuyingiramu ekigambo kiyitibwa obusiraamu haqqan, nga kyamazima. Mahama takunu al-awaqib, nga bagamba nti ekiba kibe, naye tuyingire tukakase tulyoke tulangirire mu maaso ge nti tusiramuse. Lam yastaghriq, okutuusa we bayingira, ne we bayingira Ammar ne Bilal ne Suhaib bin Nabi faltaqa, ne bamusinkana. Okutuusa kathirun lahazat, tebamalawo kiseera kiwanvu nnyo, maaduda, biseera bigere, wa daqaiq qalila, ne dakiika ntono nnyo, hatta mtalaat qulubuhum, emitima gyabwe yonna ne gijjula okujjula kwennyini ekigambo busiraamu. Athalatha, bonna abasatu, imanan sarrat haradataha, iman yatandika okutambula mu mitima gyabwe, mu birowoozo byabwe, mu musaayi gwabwe, fi ajisamihim, mu mibiri gyabwe. Yasri damu fi l-uruq, nga woolaba omusaayi engeri gye mu misuwa gy'omuntu. Laka hada nur, basinkana ekitangaala kya mukama waffe, ila amaqi qulubihim, kyabayingira munda ne kisensera mu mitima gyabwe. Sami'u minhu ayatillah, bawulira ayati za Katonda, Qur'ani ng'agisoma.
tatadafaq ila nufusihim emitima gyabwe gyonna negigwerera kata gisirire kata gisaanuuke okuwulira obulungi okuwulira obuwoomi oba kitabo kya Quran. al atash abadde bajjudde ennyonta fatasawiya bada tama okutuusa gyonna wegyatereera ekigambo ky'obusiraamu kimaze okubayingira. nga nabagamba tinjabbawaayo obudakiika naye kamalirize wano nti bwe bava ewa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bafuluma ebweru abo abavubuka abasatu balayira era buli omu nasika munne mukono. lamma kharaja min indihi tafarraku ne batandika okwawukana fi baitihi buli omu n'atandika okutambula okugenda mu maka ge naye buli omu n'alayira era buli omu ne bagwangana mu bifuba ne bagamba nti twagala okubabuulira. Bilaali yasooka ng'agamba bano banne ababiri n'abagamba nti agamba Ammar n'agamba n'oli omulala n'abagamba nti abaami ikutumu hata sir oba kufa nankubadde bakutaddeko ekiso ku bulago toteekwa kwogera bigambo bino tubisirikire awamu n'abantu b'omaka gaffe. taata wo tombuulira, mama wo tombuulira, mwana wo muganda wo tombuulira, mulirwawo wo tombuulira ekigambo kino. Anaakyogera ajja kyogera nga akyogera ku lulwe era tajja kuwona. Ne bagenda yahrusuna ala kitmani islamahum, buli omu n'agenda ng'asibye ekintu ekyo n'emigwa eminyeevu egy'okubeera nti takyogera eri abantu be bonna. wayazubuna sirran, ne bagenda nga bagenda kyama ila rasulillah, bwebwakeera nga ku makya nga batambula mpolampola kinoomu liyazdadu ilman ala dinihim, nga bagala okumanya ebisingakaawo ku ddiini yaabwe. lakin naye hatha sir, ekyama ekyo lam yadum, tikyagenderera tawilan, banga ddene, wabula kyasasulukuka abantu baabwe bakadde baabwe mu maka gaabwe ne bakimanya. awo tujja okukoma, tujja kweyongera ku maaso tulabe biki ebyaddira insha Allah. obudakiika buno nga ngawa nti ayagala okubuuza ekibuuzo asobola okibuuza. bamubuuza bakama be nti obwedde oli ludda wange babuuza Bilaali bakama be abali bakama be mu kiseera ekyo. anti netujjako tugambye nti baddayo eka ne balayira nti tusibe ekyama naye tugambye nti kyabikuka oluvannyuma. Bilaali yalina abaana baali bameka. ebyo tujja bituukako, kuwasa kwe, kuzaala kwe, biki ebyamutuukako, kufa kwe, buli kimu kyonna tujja kituukako maaso. tukwate empolampola. waliwo n'ekibuuzo oli yambuuziza eggulu ekibuuzo ng'agamba nti okwazina twagenda tukwatandikira Madiina, emakka tibayazinanga. emakka byonna bye baakolanga mu busiraamu nga babikola mu kyama olw'okuba nti baali batya okubakwata oba okubalaba oba okubategeera, nga buli kimu bakikola mu kyama. naye batuuka e Madiina ba mirembe, tewali abanuuna, bafunye gavumenti eryabwe, kakati awo nga bazina lwatu. era ntugamba nti okulalika okusaala kwalalikibwa Makka, naye okwazina kwatandikira Madiina. mbasiibula nga mbagaliza obulungi era mbagaliza obusiraamu era mbagaliza imaani ebeerenga eya Bilaal. tubeerenga tulina imaani esobola otuyisa mu nsi muno mu bizibu byayo, mu bukodyo bwayo, mu kitiima kya shaitaani. tubeerenga tukiyitamu, tugende mu maaso ga Katonda nga radhi anna, nga Katonda tusiimye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.